appointments committee abali batuddemu teri muntu kuba candidates bonna abatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze. Ekyo njagala mukibuuze ne the leader of opposition kubanga yanneebaza okubanga naleeta ebintu ebiri ki organized. N'abalala besimenye mannya. Ekigambibwa nti bannange abali mu kategori ng'eyange abalina obutuuze obusoba mu butuuze obumu kubanga twali bameka bana bonna baweereza emails ku embassy zaki ez'enjawulo era kyekintu nange kyenakola ki nange nendeeta obujulizi obulaga nti nkoze eki era nga ntudde awo mu maaso g'abakiise abakiise bonna ba members of appointments committee basanyukira presentation yange bonna singa mu butuufu appointments committee proceedings ezo zaali recorded mwandirabye nti abaki mwandisabye olutambi olwo ne mukola ki ne mululaba bonna baakubanga ku mmeeza era memba omu n'ateeka omukono waggulu n'amuvinga motion n'agamba nti Dr. Muganga byatubuulidde presentation ye ebadde nnungi nnyo nze mbadde nsaba tukole ki tulonde era n'awagirwa ne bammembers abalala bameka abasoba mu bataano ekyo bakiyita secondary. Kaakati awo omukulu omu deputy speaker wakkirira wansi w'emmeeza we yali atudde n'ajjayo document n'agamba speaker nti mbadde nkyalinawo ebibuuzo byange era teyalwawo n'atandika ebibuuzo bye nga byonna ng'akola ekisoboka kyonna okulaba nti ndabika nti ndi munyarwanda era avaawa e Rwanda era alina obutuuze bwawa bw'e Rwanda. N'ajjayo ripooti n'agamba nti yagijjeewa immigration naye nga ne bammembers bonna abatudde awo teri memba n'omu yalina ripooti eyo. Nange teyampaako yadde kopi. N'ambuuza ebibuuzo n'ayogera ebintu bingi ne musaba deputy speaker nsobola okunnyonnyola n'angamba lindako nja kuwaki nja kuwa obudde nnyonnyole. Tugenda okumaliriza ne bansaba nkole ki nfulume era empapula ezo zembagamba zebataafuna ziizino wano ate nga nze nayina ne Ministry of Internal Affairs naye nagitegezaako nzaaliddwa mu Uganda amaka gano mukoze ki mugalabye ewaka mukoze ki era ngenda balambuza wonna mukole ki mulabewo nsomedde wano mu Uganda naye mu mwaka gwa 2000 mugumu namaliriza okusoma ne tutikkirwa mu 2002 nga bannayuganda abalala abavubuka bamaliriza okusoma ffenna twanoonya emirimu abasobola ogifuna ne bakola ki ne bagifuna naye abatasobodde kugifuna ng'era bwe mulaba olwaleero bw'ogenda ku kisaawe Entebbe osanga abaana bannayuganda nga basimbye layini abamu bambadde uniform nga bagenda mu nsi ez'abawarabu okusobola okukola ki okupakasa. Siyinza kubala bantu bajja wange buli lunaku nga baŋŋamba tuyambe tugende Canada, tuyambe tugende UK, tuyambe tugende America, nabo bagende bakole ki bapakase naye ng'emirimu gikoze ki gibuze wano Uganda. Nange nakwata ekkubo nenjolekerawa e Rwanda ate nga nyinayo n'abantu bemmanyi ngende nkole ki nongezeeko nonye emirimu eyo nsobola okupakasa nfune kasente nyambe bazadde bange nyambe baganda bange nyambe abantu bange neŋŋenda Katonda nankwatirako nenfuna omulimu mu kitongole bakiyita Rwanda Revenue Authority
nentandika okukola era ndowooza nakola mu bitongole nga 3 oba 4 nange nenfuna kasente naye ate ekyokusalirwa nti akasente ako era nakazzangawa Uganda ndabirira abantu bange nekulaakulanye nange mbere bulungi naye okusobola okukola mu nsi eyo nga era abantu abalala bagenda mu nsi ez'enjawulo mu butuufu bw'oba ng'olina obutuuze obw'ensi eyo gy'olaze okukola kukwanguyira nange nenkola ki nenoonya obutuuze nenfuna ID nenfuna passport emirimu nenkakala byaki bulungi mu mwaka gw'2009 nenkwata ekkubo nenkomawo wano e Uganda era ndowooza namalawo nga mwezi gumu nenjolekera nengenda e Canada nengenda okusoma bwe mmaliriza okusoma masters degree e Canada ne bakola ki Katonda nannyamba nenfuna n'obutuuze bwe nfuna obutuuze obwa Canada kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa ye Rwanda era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola era omuntu agamba nti nyina passport 3 aba mukyamu nyina passport meka 2 kakati bwe mbeera e Canada etteeka ly'e Rwanda ligamba nti omuntu yenna anaafuna obutuuze obw'ensi endala oyina okutegeeza gavumenti ya Rwanda oba n'otegeeza embassy ya Rwanda ekuli okumpi nti nkyetaaga okubeera n'obutuuze bwammwe naye singa oli mukikola mu nnaku 9 kitegeeza obutuuze bwo buli muki bufudde buli mu lusuubo bufudde naye ate nze kyenakola nakwata passport gye nalina nenkwata ne ID eby'e Rwanda nembiteeka mu bbaasa nembitwala ku embassy y'e Rwanda Ottawa e Canada nembiwaayo nembagamba naye nafunye obutuuze obulala 2019 nenkomawo wano e Kampala e Uganda ng'era mpitibwa okujja okukolerawa wano era ow'ekitiibwa vice president wa Uganda ekiseera ekyo Honorable Edward Sekandi ne right honorable speaker betwasisinkana mu conference emu e Canada waliwo n'omwami omulala bamuyita Dr. Hilary bamukazako Kisanja Dr. Hilary Musoke webale nnyo mukwano gwange nnyo kati twamukazako Kisanja bonna ne bansaba nti lwaki tokomawo n'oyamba education sector yawa ye Uganda nange nembagamba bwe munampita nja kukola ki nja kudda ne bampeereza ebbaluwa ne tiketi nange nenkola ki nenkomawo kati bwe nkomawo nentandika okukola ki kukakalabya emirimu egy'enjawulo kati jjukira nti ate etteeka lya Uganda neryo ligamba kasita ofuna obutuuze obulala oyina ate okutegeeza immigration board eya Uganda nti obutuuze bwange obwa Uganda nkyakola ki nkyabwetaaga okusobola okufuna kye bayita dual citizenship era nenteekamu okusaba kwange mu 2024 nenteekamu ki okusaba kwange ne bakebera ne bagamba nti omanyi nti tulabye mu system oyina mu passport ya Rwanda oyina obutuuze bwaki bwa Rwanda ne mbategeeza ne mbagamba bannange nga bye mbannyonnyodde byonna ne mbagamba nti omanyi nti bwe nabufuna bwe nagezaako okugenda okunoonya engeri gye nkola ki gye mbeerawo ewa ekigali naye bwe nagenda e Canada obutuuze ne bukola ki ne bufa ne bagamba nti tetusobola kugendera ku ebyo tuwe obukakafu nendyoka ngenda ku embassy ya Rwanda njagala mbategeeze mu butongole obutuuze buno yadde bwali bwafa naye gavumenti ya Uganda okusobola okumpa obutuuze okunziriza obutuuze bwange yeetaaga olupapula olulaga nti ndinawo nsinza obutuuze bwa Rwanda nembawandiikira ne bandaga nti n'okusaba kwange bakufunye
nenvaayo nenzira kuki ku internal affairs nensaba banzirize obutuuze bwange era nabo kwekumpa dual citizenship. Ndowooza kitegeerekese tisaagifuna mu bumenyi bwaki amateeka nti nabo okumpa dual citizenship eyo oba baali si bamativu basinziira kuki? Kati awo wetukoze ki wetuyimiridde oba oli awo alabe nti nsobola omuyambako okussa mu nkola ebigendererwa bye mandeeti ye bannayuganda gye baamuwa ye n'asalawo nti mbeera omu ku abo abasobola omuyambako okubituukiriza. Nkimanyi bulungi nti musajja mwenkanya nti ate ye tatunuulira mawanga atunuulira buki busobozi. Era bw'otunuulira mu Uganda wano ne weekebejja abantu abalimu mu butuufu tosobola kunzigyamu abo abalina ki obusobozi mu Uganda. Obusobozi nkola ki mbuyina nti naye yakiraba nti mu butuufu waliwo ettaffaali lyensobola okugatta kuki ku nsi yaffe Uganda, naye n'akola ki nannonda. N'olwekyo ye nga ye bwe tumanyi nga pan-Africanist ye era ayogera bulungi n'agamba nti bino ebya borders ensalo tebikola ki tebisobola kukola ki kutwawula. Naye ate kati ate nze siri wa muntu asusse ensalo naye ate nze ndi waawa nkimanyi ye ng'omuntu atasosola mu mawanga ye asobola otuwa obwenkanya. Kati nze kyemusaba nti yakozesa obwenkanya naye ate era nze ndi mwetegefu okuweereza eggwanga lyange wonna wendi, oba ndi minisita oba siri minisita. Era n'okunnonda teyasanga nga ndi ki nga sirina mulimo, teyasanga nga ndi minisita oba nga ndi deputy oba nga ndi RDC oba ndi meeya. Yasanga nkola ki ndi musajja ali mu byenjigiriza agezaako okusomesa bannayuganda n'abaana baabwe. Ate ekyokusaalirwa nti ne bwe tuba tusomesa abayizi teri agamba nti oyo amusomeseza by'Abanyarwanda, nti ne bwe bagenda okukola tebagamba nti oyo yayiga by'Abanyarwanda. Tutegereganye. So kati ye musaba nga Fountain of Honor ng'omuntu ye akozesa okutegeera okutasosola mu mawanga, atunuulira abantu n'alaba obusobozi bwabwe era n'atambulira ku busobozi bwabwe, era awo wajja okusinziira akole ki akole obwenkanya. Era ekyamusindika okulonda nze manyi ye alina ensonga kwe yakola ki kwe yasinziira. Naye bwe babanga bamulimbye ebintu eby'enjawulo olwaleero njagala kitegeerekeke nti ekifaananyi ekyo kye basiigira bannayuganda kikyamu, nti ffenna families ez'enjawulo ziyina abantu baabwe newenjogerera kati nga bayina bunnansi obw'ensi ezikola ki ez'enjawulo. Naye bwe bakomawo wano tetulina baboola nti baki bannayuganda. Mwebale nnyo.